Kaakati Kadaama ono maama we ayagala afiire ku kyeyo. Maama we yakera enkya n'amuzaala, ayagala Kadaama afiire ku kyeyo, kyokka amazeeyo emyaka 8 ng'akola. Kadaama yakuta obusente bwe n'agenda n'agula akapoloti. Obusente buno abadde alina gw'abuteresa nga tabuteresa maama we. N'akubira maama we essimu n'amugamba, maama, naguza akataka kange naye njagala onnyambe ogende obeerewo otekeko omukono ng'omuntu eyabaddewo. Kakati maama wa Kadaama bwe yatuuse eri ewa chairman gye baakoledde endagaano, n'abagamba ono aguze poloti mwana wange, endagaano ye mugimpe. Kubanga jjukira omuntu yaguze ettaka lino eno, eyagulidde Kadaama ettaka lino, gw'abadde ateresa ssente. Kati olw'okuba nti ono ye maama yabagambye mumpe endagaano y'omwana wange nze ngitereke. Maama endagaano n'agijjako, ono abadde atereka ssente za Kadaama eyamugulizza ettaka. Kadaama akomyewo ku kyeyo oluvannyuma lw'emyaka 8, asaba maama we endagaano ye eya poloti. Maama agigaanidde. Maama amugamba, kiki ky'ommanja? Nakwetika emyezi 9, kiki kyenkufunyemu? Eno Uganda gy'okomyewo teri yadde n'ekintu n'eki ky'olinayo, ddayo ku kyeyo okole. Kyokka yasooka n'akola emyaka 4 egyasooka, maama ssente zonna n'azirya zonna. Kati maama amutiisatiisa, ayagala kumutta. Jjukira maama ono alimu kalogo kalenzi, be bano abakazi abatava mu masabo. Kakati wuliriza, nga sinaba kutuusako vidiyo eno nkusaba ogimpereka like, etambule tuke ku buli muntu. Baganda bange, abantu abamu abakera ku mutya ne bagamba nti nze neesonyiwa aba family baba batuufu. Mulimu abazadde muganda wange asobola okwezingamu nga tolina ngeri gy'oyinza kumusimattukamu, ate nga ye nnyina oba ye nnyoko eyakuzaala. Kakati wuliriza, Kadaama ono yali Uganda ng'embeera si nnungi, ng'embeera si nnungi yadde. Yayawukana ne taata w'abaana be. Kadaama ono ng'alina abaana 2, abaana n'abalekera taata w'abaana be. Bwe bayawukana ne bbaawe, n'atandika okufunamukko ku kirowoozo eky'okugenda ebweru atandika okukola. N'anoonya obusente bwe, ne yeegobera ku bintu bye, yekka nga teri amuyambyeko, nga tayambiddwako maama we, nga tayambiddwako muntu yenna. Wabula ndowooza ng'ab'emikwano be bamubeereddewo, basobola okukubira kasimu ne bamuwaayo 2, ne bamuwaayo 10 egyamuyambako okukola ku prosesi y'okutambula. Kadaama ono Mukama Katonda gy'amuyamba, ebintu bye biyitamu bulungi nnyo, alinnyonnyonya agenda. Atuuka okulinnyonnyonya okugenda nga naye ne maama we bakwatagana bulungi, era mu bantu be yali yeesiga baalese e Kampala e Uganda, maama we gwe yali yeesiga, nga muli akimanyi nti bw'akeera ku makya n'agenda ebweru, akaseera ke konna konna agenda kuba akasindikira maama we, era maama we ajja kuba asobola okutereka akasente kano bulungi. Maama naye yali akimanyi nti omwana we agenze ku kyeyo, kubanga Kadaama era bwe yali agenda yagamba, maama ngenze kukola naye ngenda kusindikira nga akasente kange okanterekerenga, bwe nkukubira ne nkugamba nti maama njagala kino, tuba tukole kino, naawe nja kuba nkuwayo maama akasente akanaakubeera. Maama n'amugamba tewali buzibu. Maama we amuzaala. Kadaama ng'ali nnyonnyonyi ng'agenda. Ekirungi abaana be Kadaama yali yabaleka wa taata waabwe nga gye babeera. Kadaama munnange ng'atuuka ku kye yatandika okukola. Omwezi ogwasooka ng'agusindikira maama, omwezi ogwokubiri agusindikira maama, omwezi ogwokusatu agusindikira maama, omwezi ogwokuna agusindikira maama. Emirimu gitambula agikwasaganya. Kakati maama ye buli wamusindikira akasente akakolamu bibye. Akasente maama akalya buli, assa ku mumwa nakola bibye. Ebintu muwala we ye bye yeetaaga maama nga tafaayo. Kadaama akola omwaka ogwasooka, agamba maama we nti maama njagala ongulire poloti, njagala kutandika kuzimba. Maama amugamba sooka olindeko okugula kati poloti. Tekijja kugasa kugula kati poloti nga tolinaawo sente zigenda kutandika kuzimba. Tusooke tusonde sente ziwere, tutolengako butoozi, tugule poloti, tumale tuba tutoola tuzimbe n'okuzimba. Engeri ebigambo bino gye bayiva ewa maama wa Kadaama yaguma n'agamba kankole. Kadaama kontrakiti yasooka eggwako. Maama we amugamba tokomawo, sente bukyali butono, yongerayo kontrakiti endala ya myaka 2. Kadaama yongerayo emirala emyaka 2, gy'emyaka 4.
akola buli mwezi nga sente azisindikira maama we buli mwezi. Atuuka mu mwaka ogwokusatu ng'anaatera okumalako kontrakiti y'omwaka gwe ogwokuna, abulayo omwaka gumu, agamba maama tulinawo sente mmeka, njagala kutandika kukola ku projekiti zange kubanga alina ebiruubirirwa ebi ng'agenda ebweru. Maama we yamugamba, nze nakuzaalira bwereere, osobola okunsasula ebbanga lye mmaze nga nkuliisa nakuzaala ne nkuteeka ku nsi, sente ze nkutaddemu okuva ng'okyali muto nkuweeredde, nkoze buli kimu nga maama wo, ngenze muleba nkwetisse emyezi 9, osobola okunsasula ebbanga eryo olyoka onsaba essente z'obadde onteresa. Kyogamba sente z'obadde onteresa nnyingi nnyo ku ssente ze nkutaddemu obulamu bwo bwonna okoze kutuuka wano. Ye abaana b'ennaku zino nga mumanyiira, osobola okuyimirira otya nze kunze maama wo ntandika okunkanda ssente z'obadde onteresa, ng'olinga agamba nti nze maama wo mbadde mu dduuyi gy'oli oyinza okunteresa ssente zo. Maama yatandika kuyomba, kumbe ssente z'omwana zonna abadde akola ki? Abadde alyandye ng'azissa ku mumwa. Maama natandika kuyomba buyombi. Kadama n'amugamba, maama twateesa bulungi nnyo, bwe ngenda ku kyeyo ssente ogenda kukola ebintu bye nnaaba njagala. Ndi eno nkola, nange njagala okubeera obulungi. Oyagala nve ku kyeyo nga siina kye nnina? Bwe nkomawo Uganda ntuukirawa? Maama n'amugamba ng'okomawo okola ki? Okomewo ove ye wali ssente ate okomewo eno. Ssente ze watereka eno zirabe ng'ezitaliiwo. Ssente zaakolamu bintu birala. Kadama n'abuuza maama kyogamba siinawo yadde n'ekikumi e Uganda. Maama we n'amugamba ssente ze nakusekamu okuva w'obadde muto nga naakakuzaala nkusomesezza nkuliisizza mpaka bw'okuze, osobola okuzinsasula. Kyogamba zino z'obadde ontewompa ze zisinga ziri eri ze nakuteekamu zonna. Mwana gwe nno kati olabika ongenze wala, mwana gwe olabika ongenze wala, naye ate nze ndi nnyoko, nja kukolimira olabe nga neyo gy'oli ofiirayo. Maama we Kadama kyava anyumizako ku mikwano gye n'abagamba, bannange nina maama wange naye mu butuufu mukimanyi nti nkoze kumpi kati emyaka 3 nga sirina yadde n'ekikumi yadde n'ekyendagawo. Nzuno omwaka ogwokuna, nzuno ogumpi ngutambuddeko emyezi n'esente zonna maama wange yazirya. E Kampala sirina muntu gwe nnyinza kwesiga nti oba wuuyo anterekera akasente kange. Banne ne bamuwa amagezi ne bamugamba, munnange bamaama bamu bwe batyo munnange, maama asobola okufuuka ensolo nga tolina ddala n'ekimu kye wamukola. Kadama kyava akola ki? Kyava asirikira maama we, teyaddamu kumunyiga ku bya ssente kubanga amanyi bulungi maama we kyali. Maama we be bano abakazi abatava ku mmindi. Maama we be bano abakazi ababeera mu masabo kumpi buli ssaawa, buli kaseera abeera simanya mu byoto, buli kaseera abeera mu nsaasi, buli kaseera abeera mu kweraguzalaguza maama wa Kadama. Kati Kadama yatyamu naga maama ono bwe mulemerako ennyo okumpa ssente nankola ekikyamu nanzitira ku kyeyo, kanfuna omuntu gwempa ssente zange maama kamumwesonyiwe. Kadama ng'afunayo omu ku mikwano gye amuteresa akasente ke ng'amugamba, munnange njagala onterekera akasente kange mpola mpola kubanga munnange giri emyaka emirala 4 sigibala, kannyongereyo contract nkole obusente nfuneyo obukapito nguleyo akapoloti we naatandikira nga nkomyewo e Uganda. Nga Kadama ayongerayo emyaka emirala 4 naye nga tanayongerayo emyaka emirala 4 asooka n'akola emyaka 2 ng'ayongerayo emyaka 2 egyasooka ng'akola akasente kwa akasindikiro li mukwano gwe, akola akasente ng'akasindikiro li mukwano gwe ng'akasente ke ka Kadama akatereka bulungi era teyakakozesa bubi. Kati akasente Kadama ono bwe kawerawo ak'omwaka gumu ng'akasente akakwata, amugamba nti njagala okugulayo akataka. Nga Kadama agamba mukwano gwe amuterekera akasente, njagala kugulayo akataka. Bwe mmala okugula akataka ko njagala nzimbemu ndowooza bulwentoozi obunandeetera ng'akasente, ne bwe nnaaba nfunamu emitolo ne bwe gibanga 15 gijja kuba gisobola okuba nti ate gikola ki? Gintambuzatambuzaako mpola mpola. Munnange nga mukwano gwa Kadama era bannange mbabuulira, ebiseera ebisinga tusanga abantu
naye ate abantu abasinga obungi betusanga basinga abantu ba famire yaffe obulungi. Abantu betusanga mu bulamu bwaffe nga tetubayinaako ŋŋanda basinga abantu baffe betuyinako eŋŋanda obulungi n'okubeera ab'omugaso gye tuli. Mu butuufu owooluganda lwasobola okukuliisa akakanja mukwano gwo ate n'abeera ow'omugaso mu bulamu bwo n'okusinga muganda oba n'okusinga maama wo. Maama asigala maama, naye waliwo ebintu maama byasobola okuyisaamu mu butuufu nga amwesonyiyo osinga. Mukwano gwa Kadaama ono era Mukama Katonda bannanga abantu bw'oba ng'olina omuntu gw'owa akasenteko ng'akola ebintu by'oyagala mu bulamu, bw'abanga mukwano gwo nga takulinaako luganda ng'omuteresa akasenteko ne kakola ebyo by'oyagala kakole, my friend, mukwano gw'oyo mwagale, mwebazengayoko n'ekitono ekyo ky'oba olina. Mukwano gwa Kadaama ono nga bateesa okugula ettaka ng'atandika okunoonya ettaka mpola mpola. Nga bw'omanyi banoonya mpola mpola ng'ebintu si bya gundi nnyo, kubanga Kadaama ye yali yeesiga mukwano gwe nga yafuna atibuleeke ya maama we. Bino byonna bigenda mu maaso, Kadaama maama we yamuggyako engalo nga takyamukubira ssimu. Maama amukubira ayagala ssente, Kadaama amugamba talina ng'akaaba bukaabi. Teyamubulookinga maama we. Naye ng'olumu maama wamukubira amukwata, naye nga ye Kadaama tamukubira ssimu, takubira maama we ssimu nti oba muli muti maama yakuba ng'olwo alina kye yeetaaga. Munnange mukwano gwa Kadaama ono nga bafuna ettaka. Bwe bafuna ettaka ng'amugamba nti munnange nafunye ettaka tugende tuligule. Nga Kadaama agamba mukwano gwe genda oggyeyo ssente mugule ettaka. Ettaka lya ssente mmeka? Ettaka bafuna la miliyoni 9 lye baafuna era ne bazisasula mu kaashi nga tebabanjibwe wadde n'ekikumi. Abamu ku bantu abaliwo nga Kadaama ono agula ettaka nga bamuguliza ettaka, chairman w'ekyalo yatekako sitampu yaliwo, abaguza ne babbulooka be nga bwe bali, n'oyo mukwano gwa Kadaama yagenda ne ssente. Kati Kadaama ono kwe kufunamu ekirowoozo n'agamba naye maama wange ono lwaki tagenda n'anteera omukono ku bantu ababaddewo, kubanga yadde oli mukwano gwange naye mu butuufu nandibadde maama wange abeerawo. Ekirowoozo oba kyamujjira kitya, naye teyamanya ngeri gye yafunamu kirowoozo kya maama we kujja kubeerawo asayininge nga abaddewo. Teyakubira maama we kujja kutwala ndagaano, yamukubira n'amugamba maama naguza akapoloti kange naye genda osayiningewo nga abaddewo. Maama teyamubuuza bibuuzo bingi. Maama kyava afuna essimu y'oyo agenda okuguliza omwana we ettaka, n'amukubira n'amubuulira wa gye bali. Maama n'atuukawo. Maama bwe yatuukawo ne ssente ezaamutwala ono ye yazimusindikira. Mukwano gwa Kadaama yasindikira maama transport yamutwala n'alina okumuzza. Kati ate ye maama bw'atuuka eri atandika okukyusa ebintu era n'asayiningako omukono nti nze maama ababaddewo maama. Amannya endagaano eri mu mannya ga Kadaama. Mukwano gwa Kadaama yabaddewo second in command, maama naye nga bw'ali second third in command nga witness. Bamaliriza okusayininga endagaano, maama wa Kadaama agamba chairman nti ono mwana wange yaguze era mukimanyi bulungi endagaano y'omwana wange ngenda nayo. Maama n'atekawo olutalo. Katono mukwano gwa Kadaama n'ayagala okugaana, n'agamba nti essente eziguze poloti nze nzireese, kitegeeza nze nina okukuuma endagaano y'omuwala ono. Maama n'amugamba ono gw'omuzaala ogisigaza gw'omuzaala oyagala kugibba. Maama wa Kadaama n'atabuka n'agamba chairman ono aguze mwana wange, ono ayagala okukayanira ebintu bino, ayagala kubba ndagaano ya mwana wange. Nze engeri gye ndi maama we kanjeterekere, omwana wange ajja gisanga nange. Ono agenda okulaba nga mu butuufu tajja kusobola kukayana na maama wa mukwano gwe na kumuyisaamu maaso na kumutyoboola. Ate first of all ebintu bino bya muwala we. N'agonda naye amugamba nti goloza ssente lwaki bayita zisindikira ggwe. Ne bachairman ne batakitwala nnyo ku gundi kubanga bo tebibakwatako, bamaze okugula tebibakwatako
kasita endagaano eri mmanya g'oyo akoze eki nannyini ssente. Munaye nga maama akwata endagaano ya muwala we Kadaama ng'agitwala. Kadaama akola obusente abusindikira mukwano gwe. Kati mukwano gwe yamugamba maama we endagaano yakoze eki yagituta yagiremedde nga ye agamba nti ayagala kubeera na ndagaano ya mwana we. Nga Kadaama teyakirabamu nnyo buzibu buli awo kubanga ziri si ssente ziri ziyamusooka omusindikira maama n'alya. Ne yeesikamukko naye n'agamba muleke tewali kyakukola kubanga tetulina engeri gye tuyinza kukola ki kugimuggyako. Kadaama maami mukazi wattu akola akaseera katuuka era Kadaama aseera alisindikira mukwano gwe. Akaseera nga katuuka nga Kadaama agamba nti ayagala kukomawo. Kadaama bw'akomawo teyagamba maama we nti nkomawo. Yagambako mukwano gwe yekka n'amugamba nti maama oyo njagala mugweko bugwi era bwe naatuukayo engeri gye ninawo buno obusente obutinitini bujja kunnyambako okufuna ennyumba we ŋŋenda okubeera kubanga ewa maama wo sisobola kubeerawo. Munaye nga Kadaama akomawo ndi mu kusalaasalamuko ku gundi ku story eno Kadaama gye yampadde. Kadaama bw'akomawo atuuka ewa maama we amubuuzaako abaako ne byamutwalira awo nga n'okusulawo asulawo. Enkeera bw'amugamba ti munaye maama mpulira njagala genda kulambula ku poloti yange, endagaano baŋŋambe gw'ogirina eri ludda wayo ndabeko ndabe ne ku buwanvu ne ku bunene bwa poloti gye nagula. Maama nga ye atasirika, nga maama asirika abanga atawulidde ng'atunula eri atunula kyamuli. Nga Kadaama atunulira maama atandika okweraliikirira nga ga maama ono ayinza obbanga ebintu byatandise okukola tebiibe birungi. Nga mugamba maama njagala kumpa ku ndagaano yange ngende nambule ku poloti yange. Maama nga mugamba ndagaano ki? Ssebo ssente zo obadde ozisindikirawo ba mikwano gyo, nze maama wo obadde tokyansindikira ssente. Kaakati nno wandibadde okwata ekkubo n'oddayo ku kyeyo gye wabadde. Wano e Uganda tewali kintu kyonna ekimu. Kadaama ng'agamba maama nakola emyaka ena egyasooka mbadde ku kyeyo emyaka 8 sikyalina maanyi. Akakapoloti ke nninawo ssente zange ezaasooka wazirya maama tombonyaabonya. Maama we amugamba tondeetera kukola kintu ky'ogenda kwejjusa mu bulamu bwo. Togenda kukola kintu ky'ogenda kwejjusa mu bulamu bwo. Maama poloti agigaanidde n'endagaano agigaanidde. Kadaama tamanyi kyakukola tamanyi kyakuzzaako. Maama n'endagaano yagiwamba mu buwambi. Ssente z'omwana yazirya ekumala emyaka ena miliyoni nga 3 agaasooka. Kyokka n'akapoloti ke mukazi wattu yandibadde atandikira nako kaaka akatutte. Awe bayita abazadde abali tokisiiki. Muntu we ku magezi Kadaama akolere ki maama we? Amulekere poloti, amwesonyiwe, oba ateekewo embeera agimubanje mu bubi. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba nti ate mugoberera abeekumira ku mukutu, mwebale okuba nti ate musubscribinga sako n'okuba nti ate mufollowinga mulayikinga. Mbaagala nnyo mwenna abeekumira ku mukutu. Omukama Katonda abankuumire abankolera obulungi obutagambika. Mubeere bulungi, mweraba. Peace and love. Stay blessed. Mbaagala nnyo mwenna abalabi ba CEO Michael Uganda.